Katuvuddeyo Idrisa Musuuza twagala okuba nga tumusaasira n'okusaasira bonna abali mu mbeera ate etali ya bulungi oba embeera etaliwoomya nakabulu bane twagala obbasabira twagala obbagamba Mukama abagumye naddala bannaffe abali mu mbeera za covid abali mu mbeera za lockdown mu nsi ez'enjawulo man tubasabira era tubasabira nnyo era nga tubagamba buli kimu kijja kuba nga kikolaki kijja kuba nga kiteera naye nga wenjogerera wano mu ggwanga lya Uganda amawulire ga Fred Lumbuye gakyazunga gadde eno gadde eri gava eno be gadde eri nenga ate agusige mawuli agagende nnyo maaso mu ggwanga because Fred Lumbuye ye mbu bikyali bya mbu bamukutte so tujja kwatongera following up stories nga tugendako ne wali ku ekireka ku kitebe kya CID okakasiza ddala oba kituufu bamugenda muleete Uganda oba nedda ne mwenna ddala tubuuza amawulire ago tujja kwasi tukola ki tugabaleetera mu maaso awo naye nga mulegennawo wano breaking news gye nakategerako mukyala wa Big Eye gwe yazaalamu omwana ono ng'abadde abeera UK amanyiddwa nga Debbie essaawa yonna agenda kuba ayanjulwa omunne amanyiddwa nga Shafik Ziwa era nga okuwanjulwa kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi kamalofuna yes nga kugenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 27 guno gwennyini omwezi ku ssaawa ejja kuba 7 PM ez'olweggulo era nga bugenda kubeera $1 Matugga era nga munange invitation zamaze dde okuba nga zikwaki nga zifuma mujjukire muno Big Eye ono agenda kubeera mukyala we wa kusatu gwe bagenda okuba nga bakola ki nga bamubbako eyasooka bamubbako owokubiri yali Donzera yamubba bubbi naye ne bamumubbako kati ono owokusatu amanyiddwa nga Debbie era nga ono yamuzaalamu omwana naye bamaze okuba nga ki nga bamumubbako so embeera bwetyo bweri bagenda kuba nga bamwanjula era nga kati ebifaananyi byolabaawo ebizunga ku social media oba ku mikutu egy'enjawulo biraga muno ono yamaze dde okuba nga yefunira omusajja eyakolamu kasente ge ayinamu kanyama ate nga ali ready omulabirira n'omuteekako akaweta era nga ono amanyiddwa nga Shafik Ziwa era nga kyogerebwa kigambibwa muno Debbie ono eyali mukyala wa Big Eye Star Boss agenda kuba ayingirawo mu ggwanga lya Uganda mu nnaku z'omwezi awo nga 17 that is a week from now okuba nga ategekera emikolo gino egigenda okubeera side zawalewa Matugga so nja kuba nyongera okutuusaako updates ez'enjawulo ezigenda mu maaso side zeeyo osobola okuba nga okola ki ng'okitegeera era njagala still okugendaawo okwebaza omukyala amanyiddwa nga Chemuteyi bamuyita talwensa yawangudde omudaali Perus Chemuteyi Lawrence wakuba Perus twagala okukongratulatinga mu ngeri y'enjawulo bali kukiikirira bakyala wano mu ggwanga lya Uganda nakulaba nga ate otuweesa omudaali ogwa gold guno omudaali gwa mulundi gwa kusatu wano mu Uganda yasooka yali John Akibua owokubiri yali Kipritegei then Chemutegeyi naye kati yakoze eki yaguwangudde kati kambuze muno ensege bonna gye bali mu poliisi lwaki Kiprotich yawangula omudaali sikyo Kiprotich lwaki tawasa tagenda nawasa Chemutegeyi nabeera bonna kale eyo nga tuvuddeyo munange just okuba nga tumwebaza amuli amala gagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda embeera y'eŋŋoma yatandise okuba nga evuga mu ggwanga lya Uganda era ng'eno evugira eri omukulu amanyiddwa nga Abitex olw'ensonga muno Abitex ono agenda kuba akola ki agenda kuba naye afuna omukyala atali mama fiina anytime soon era mukyalo nga atandise okuba nga akola ki ng'apepeya naye mu nsonga ate ez'enjawulo so ndowooza tugenderoza mawuli amala Lawrence ewatali ekyo njagala tutumirako by the way omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya ono Lawrence olunaku lw'eggulo yakoze appearance esooka mu parliament era nga yayogedde ku luguudo lw'ebantu lw'Ekasensero n'ayogera ku luguudo oluconnectinga ku mwalo gw'Ekasensero mu luzungu nonno olw'ettabbumuko Lawrence nagambye omukulu Geoffrey Lutaya ng'atabuse era we yasinzidde n'alaga ne ambulance ey'okubiri gye yagulidde abantu b'e Kakuuto era nga yasooka n'abagulira esooka kati yabagulidde ey'okubiri era nga twagala omwebaza tumugamba muno abantu batwetwetaaga bassegirinya omuntu nga olaba Geoffrey Lutaya by the way gundi sinalaba bwagula kintu kyonna wadde n'okukola comment yonna mu parliament Hillary Kiraga Dr. Hildaman Lawrence anaabikola taabikole Kayemba Solo naye sinamutegeera bakyali mu nsonga za ttaka naye nga ye omugundi omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya yabazedde okuba nga akola ki ng'akola ate ebintu ebyakabi byamutwaza mu kimu parliament okuba nga akola ki ng'akola nandyagadde obazanyako ka audio k'omukulu Geoffrey Lutaya ng'ayogera mu parliament musobola okuba nga mukola ki nga mumuwulirako naye kansooka empisa buno obubaka happy birthday emyaka 38 egy'omukulu Nubian Lee era nga munnange twamaze
tumaze dde okuba nga tugiselebrating olunaku lw'eggulo webale kubanga olunaku olutuukako olw'amazaalibwa era twagala mukama akuwe ebisingawo ne ku ebyo byonna byokola ki byolowooza mu bulamu bwo era nga munnange mukama abeere nga akola ki akutambuza okulaba muno ofuna ebyo byobadde tokola ki byobadde tofunangako naye nga osuwokawokawoka munnange kojja omudiribada nawe nkutumiddeko nnyo kojja omugezigezi webale nnyo kubanga otufollowinga nendoza katuwulizeko ka audio k'omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Utaya ng'ayogera ku nsonga z'abantu b'e Kasensero wano katono nnyo kubanga namazidde okubanga nkafuna then bwe tumaana amala tujja kuba tugenda mu maaso namuli amala mangi nnyo kubanga wano mu ggwanga lya Uganda ffe bakabaka b'olugambo bannannyini mawulire ate tubeera okubanga tukolaki nga tugabatuusako katukawuliriza. A member of parliament representing Kakuto constituency. I rise to make my maiden speech in which I equally raise a matter of national importance that affects a lot of people from my area. Yes. The matter I'm raising, Madam Speaker, is about a dangerous road known as Chapa Kasensero. Chapa Kasensero is a 41-kilometer road that connects the communities of Kasensero landing site to Chere, Mayanja, to the main road, which is Mutukula Kampala Highway. It has been in very bad state for more than 30 years. Madam Speaker, on that road is an area known as Tome. Whenever it rains heavily, Tome submerges, making that road impassable. Quite impassable to the extent that whoever insists to use it has to use a boat. So you can imagine people using boats on the road. Okay. It has caused a lot of poverty amongst the communities of Minziro, Chere, and even Kasensero landing site. Most of the times, those people don't have access to markets to sell their agricultural products. Apart from the poverty, Madam Speaker, Chapa Kasensero Road has caused a lot of fatalities. Giving you an example, Madam Speaker, of a pregnant woman by the names of Nabuma Stefania. Nabuma was trying to access antenatal care from Kalisizo Hospital. Remember, it is 77 kilometers from Kasensero landing site to Kalisizo. Nabuma found the road impassable. She gave birth at the roadside, died instantly, and even the baby did not survive. Another case, Madam Speaker, is about the chairperson of Kayuga village. Madam Kale, audio mpanvu muko ngenda gikomya olw'ensonga z'obudde because tumwine ebyokulabirira bingi nnyo ate nkyalina amawulire mannya ago batuusaako naye nga yoyo omukulu amanyiddwa nga Honorable Geoffrey Utaya okuva Sedzeri Akakuuto ate ng'eyo gyayogerako nali ngenzeeko e Kasensere waliyo amalaalo g'Abanyarwanda abaafa mu lutalo lwa Mukitabantu kya 1994 so eyo nagendayoko manyiyo bulungi waliyo nekkuba eri connectinga kumala magambo forest gye mwasomako mwena era mugimanyi bunnyo so embeera bwezito bwe ziri ez'eside zeeyo era nga twagala okuba nga tukubiriza bekikwatako aba gavumenti wakati neya Ssaabasajja babeere nga bafuna engeri gye bakikwasaganyamuko n'abayunura mbeere nga mutuusa ate services zammwe eri abantu bannayuganda amanya yense Kabaka Smith mbagala nnyo ndowooza katugendemu katonemu mukuumulamu tugenda tukumunamula mangi nnyo tovaawo wano wenyini ku Celeb Jazz with the one the king himself.